abatulaba ku musawo gyo we muli mutya mugye baleko kansinde muli bulungi nabakomerawo anti kati sayiro k'omusiko mwakalabye n'ebirinde ebikyanaggwamu ababeera mu kiko leero nkomyewo n'ebisayiro bw'abakyala b'embuto because mbadde nfuna complain nga bagamba kati ate wabeera olubuto ne mu comment mwenyini mugendeyo mugenda bukola ki biraba n'abankubidde amasimu mukola ki mwemanye era gye muli kati style ze tugendako ze bakola omukyala owaki omukyala alina olubuto tugenda laba styles zonna omukyala alina olubuto oluto n'omukyala alina olubuto olukulu but mainly tugenda ku bakyala b'embuto abakuzizza ng'olubuto olukuze from 5 months and above olubuto okuva ku myezi 5 okudda waggulu omwami bw'abanga ye first child tobeerangako na mukyala wa lubuto omukyala oyo omanyi bwenno mukwata omanyi kazanyo kikaaki akaba kasinga omuwoomera kimu kyensinga okumanya ku basajja baganye omukyala alina olubuto bwekisooka omukyala oyo abaawo oba obuwoomi buvaawa oba omwana yamuwomesa ennyo simanyi naye mbu obuwoomi infact waliyo abaani abasonda ssente nga ye kyapa kwebakako na mukyala alina olubuto era abakyala nenkubiriza abakyala abaliyo nga weegatta n'omusajja omulala atali taata w'omwana ku lubuto ebyo si Paulo Kakulo bye yatugamba muno mwe mweramuliza amakiro oluzaala akaana wali ng'oyagala okukalya kubanga obadde omuntu akakuza si ekitali waako anyway nyinza okuba nsala mugambo simanyi kituufu bwatyo naye mulekeraawo abakikola ekyo mukole ki mukikone kimu kyensinga okumanya ku baami baagala nnyo okwebaka n'omukyala alina olubuto ng'obuwoomi bw'obwanjawulo omukyala oyo alina ebbugumu bannange mbu omukyala oyo awooma bigambo byabwe nze simanyi buwoomi gye buva naye katulabe naye mu kuteebereza okwange nga nze musawo gyo lumanyi nina experience n'ekirala nkola research nteebereza muli neŋŋamba kubanga kambagerezeemu tusooka tukoleyo kano kasitayiro tulabe nze nga nze mulabe lwaki nteebereza nsaba weevuunike dami yaffe dami kayeevuunike ng'owanisa amagulu omukyala w'olubuto olukulu tosobola mugendako nga yeevuunise bwati ku ttaka kuba olubuto oluba lunene oba ogenda kumukira kuno omwana aba tosobola kukola ki webaka kalamba kati ate bwe yeevuunika bwati nga neri cushion n'akolamu wano eno nga gw'osobola okudda eno n'ogatta amagulu ge n'omuyita eno emabega oba omutuuka bulungi kakati we ŋŋambidde kali akagamba mbunna abaami bagamba abakyala abo bawoomanyi olaba omukyala ono ng'ali mu kabuzi bw'ati ng'omuvuunise ng'omuyita eno emabega olubuto luno luba lunene togenda kutwala ziri zimangweno z'otwalira kano kagundi ka siturenji akali fresh kubanga ono omukyala muzito nawe kenyini okiraba n'amaanyi gaba namatono bibito yaabwe ebeera ekendeddemu bibito ebeera ntono ddala kati kitegeeza olina omumulya ng'oli ku kintu kye bayita slow but sure mumanyi obuwoomi buli mu kintu slow but sure ng'otwala mpola gy'okoona owulirayo n'akaana kalinga bwe keekyusa bw'okawuliramu omutwe bwe gukakoonako bw'ovaayo okiwulira ng'otwala mpola obuwoomi bubeera mu kintu kye bayita slow but sure nze muli nteeberezamu ng'azibiriza amaaso bw'atwala ng'omukyala yeebakiriza amuteereddewo bw'ati naye ali eno waggulu bw'akola ki bw'ali ebintu bye ono omukyala abeera anyumirwa nga n'omwami bw'akola ki bw'anyumira jjukira omukyala abeera n'ebbugumu lingi abeera abuguma ng'akaakazanyo kampola kali very slow obuwoomi obubeera awo bwanjawulo nnyo buno obwa bulijjo ku mukyala ali nnomo atali lubuto kubanga ye mu oluusi muba mupaka otwala speed vaako kati tukole kano nalabye kali kiki kyokitegera oluusi obudde muba na butono bizinesi bugenda ne butebatwala obwongo ne mumuzika nga temuna na budde bwamwera mu abantu abali tewali budde bwakwekoma obudde bana nga abantu bwabagwerako ddala tewakyali budde bwekyo babufuna nga butono kitegeeza bulina okubeera bajeti ne bakozesa ekyo kenyini tebulina okola jjukira mulina n'abaana mulina okukolako mu mwaka kiki wamaddali tudde ku sitayiro ey'okubiri ey'abakyala b'embuto omukyala w'olubuto togenda kusobola kumwebakako nga yeebase bugali bwati ng'olubuto luli waggulu olubuto kasaliwuzi emyezi 5 omukyala abeera tasobola kwebaka nga yatuludde waggulu bwati tasobola ne bw'oba oyagala kubanga oba wakeebaka bwoti ng'otuluddeyo waggulu nga n'amagulu gakolodde otumudde waggulu ku bbaati bye mwakola nga missionary weera tosobola owulira nga tosa
owulira ofiira omwana n'asonga yekitaba mutonekakwepabe batimasonga tosobola kubeera wadde eddakiika era I bet omukyala yenna ali eyo ng'olina olubuto nga wali ogikozeeko eyo sayo n'obeera ng'olina olubuto olukulu nga naye osobola okwebaka ng'otunudde waggulu bw'oba oli eyo jangu oŋŋamba nti osobola naye nze nga nze from experience nkimanyi nti omukyala ow'olubuto tasobola kukola side eyo. Kakati maama weebaka n'otunula newebakira ku side. Bw'otunula side eyo ogenda ku omanyi omukyala olubuto gye lukoma okula ne ludda mu maaso ebbina lidda mabega. Kati weebaka bw'oti nga bwe yeebase ebbina n'olyongerako eno olubuto n'olwongeramu eryo okitegeera n'oba ng'akoze ka esa akeebase. Kati omwami tojja ne weebakira ku leve emu n'omukyalo n'ogenda kuyita wa mugongo kitegeeza gw'olina okukkirira wansi n'okkirira eno ekyemmanga bw'oti n'osimba omukono n'obeera ng'osobola okukola ki omukyalo ono omukwatako okugulu okumu n'omusapootinga okubeera ng'okola ki ng'osobola omutuuka. Ate wano we tugambira abaami abalina smart wire ntono ogenda bba tomutuuka singa omukyalo ono asangibwa alina ebbina ddene ogenda bba tokola ki tosobola mutuuka. Kitegeeza eri eyo ng'olina smart wire ntono jangu tugeze jangu tukole ki jangu tuwanvuwe osobole okubeera ng'osobola okukola eno style ne mukyala we alina olubuto. Okwata omukono gweno n'ogusimba ku piro nga gye nsimbye ogwange n'okwata kuno okugulu kwe n'okuwanikamuko katono then n'osembera n'obeera ng'osobola okukola ki omutuuka oddako ekyemmanga ye n'akubeerako waggulu awo obeera osobola otwala style yo osembera ekyemmanga omukyala bw'aba yeebase bulungi gw'osemberamuko ekyemmanga n'obeera nga smart wire nesobola oyita wano wakati w'amagulu. Jjukira omukyala ono bw'afuna olubuto ebbina lidda ne bw'aba bbina libadde ttono lirina engeri gye binukamu ye kati bwe limuka ne pusa eno emmanju jjukira ebeera egazuwa egenda egejja. Mwabaami abali omuteekinga ennoti ku bakyala bammwe bw'afuna olubuto gye lukoma okukula neno wansi gye wakoma okola ki bwe yaba talina amatama gatandika okubeerayo nga manene nga wonna bagenda bazimbuluka bwe bati ng'ettama nga walinga kyakulya buli. Kaakati tugende ku style endala. Omukyala ow'olubuto gy'okola ki gy'omukola n'abeera ng'akola ki ng'awulira bulungi. Nabagambye omukyala ow'olubuto tetusobola mwebasa bwe style endala ey'okusatu gy'olina okuzinamu mukyalawo alina okuba nga yeebakidde mu side gwe nojja n'omuddaana eno mu gundi bwoti n'okwata okugulu kwe okumu n'okuwanika ne kubeera mu side kati okumu ne kuyita mu kunnaakwo naye ng'ali ku side zitali bugazi ffe tuli wafunda togeza n'ozino omwana w'abandi nga yeebase bugazi ogenda kubutta awulira obulumi obw'ensuso n'omwana munda omuleetera effect. N'olwekyo okugulu kwe okumu okuwanikamu nga yeebase mu side n'oyitira wakati awo kabanga akafunzemu naye obeera okola ki obeera osobola oyitawo bulungi n'obeera ng'ojjawo ng'omutuuka bulungi. N'ekirala bannange kye mbabuulira abaami baffe abali eyo gwe wenna ali eyandaba tokolanga ensobi n'ovuga 10-10 omukyala w'olubuto. Omukyala w'olubuto bamugenda mpola. Omukyala w'olubuto mukwate mpola beera ng'omuzina baagala nnyo ebintu by'obbazina naye si nnyonyonyo si speed mukwate ng'ogenda mpola mpola ekintu kye bayita slow sure. Ekirala omwami ali eyo ng'omala mangu olina okwefuga kyekyo kye twabagamba luli nti yingira bw'ofuluma weekuumire nnyo ebweru oba weekuumire nnyo ng'otambulira ku mulyango awo kubanga munda wabeerayo ebbugumu lingi ebbugumu ligenda kukuba obeere ng'omala mangu ng'ate ye akyayagala. Yes nabo babeera bakyayagala sigamba muno bano bokka abatali mbuto be babeera bakyayagala. N'omukyala w'olubuto abeera akyayagala era osobola okubeera naye n'omulabira bulungi ddala ng'atuuse ku ntikko ng'amazzi mangi nga mayitirivu nga naye akoze eki ng'amaze. N'olwekyo nkukubiriza omwami ali eyo obuteekuumira nnyo munda eri kubanga ate bw'osangibwa nga Mr. Semudondo oli muwanvu nnyo ogenda kuba omukono ewala awayinza okumuviirako okulumizibwamu. Kati kyeba beta ne weekuumira ku ngulu wano ng'obingira n'ozanyiramu munda katono oba ne weekuumira ku ngulu awo weweetoolera bw'ofulumamu ebbugumu obutakuba nnyo kusobola kubeera ng'ate okola ki ng'omala mangu. Awo osobola otwala akazannyo ko okumala ebbanga eppanvu n'onyumirwa nga n'omukyala wo bw'akoze eki bw'anyumirwa. Ntumira abaami abali eyo mwenna abeetikira abakyala b'abannammwe abali embuto nga gwe kuwa embuto kuwa olubuto kwokola ki ofiira. Nkutumidde ne nkugamba ssebo lindako wajja kubaayo omulala akufaanana lw'oli wasa ajja kuba naye ekizibu kyakimalira kuwa lubuto ng'ate wuwo. Mubeere bulungi mweraba
twerinde era tubeerewo ku channel tulinde busitayire obujja mbagala nnyo nze musawo gyowe mugendeko ku Mabirizi Herbal Products ye YouTube channel yaffe mubeere nga musubscribinga mulayikinge gwe koona mukadde buli notification enaabeerayo nga tutaddeyo vidiyo empya ejja kuba ejja kusimuyo ogirabe ne bw'onaaba tolina budde bwa TikTok oyitira wali n'olaba buli kimu ne kibeera nga kikola ki tutambula bulungi n'ekirala tubakubiriza okutuwabira tulina eddagala ly'amazzi ebika byonna omukyala atalina amazzi gakuseereza tulirina eddagala eriskwati nga baagala amazzi agagasamuka agapiisuula tulirina bulungi nnyo omukyala omugazi nga wagazi wajjangu tufunze maama oba wazaala ne batakutunga wazaalira mubamulera mu byalo eyo wazaalirawa wayonooneka kungululwako zisasumatuwa nyingi nga za njawulo jangu tubeere nga tufunza kaddawo mu ddakiika eja ne kabeera nga kali tight nga ne bw'osonsekayo olugalo luno terugenda kujyayo bulungi wabeera wafunze nnyo ebitagandika omukyala alumizibwa mu ndira abaama batamalaako enlargement ne size eddagala lyonna we riri wano ku Mabirizi Herbal Products enamba gyeri mu bayo nkwebaza nnyo musawo Bone kukkiriza okubeera ano bangi tebakisobola era abali mumwewuunya nenjagala okulalifayinga bambuuza nti bbaawo si bba wange naye wakumenti wange kwebaza olw'omutima omulungi mubeere bulungi mweraba